nkulu busolwa ekintu kye sabuni kintu kikulu nnyo because kintu kiri ku primary health care bw'oba towadde abantu sabuni ne bateeyonja ate bagenda kulwala nezigula eddagala okufuna eddagala kuliyingiza mu Uganda ate wetanga nsimbi za nzuumu so bw'oba okibalirirawo wandabadde osala amagezi gonna abantu ne bafuna sabuni ekyo nja kukirekeraawo ekirala amafuta it relates to food security because population enene abantu abangi kati bali mu bibuga they in urban areas mu bibuga tebalima emmere kwebere mu kyalo gyeri fine but wetaaga kugireeta wano so wandabadde osala amagezi gonna ne wabeerawo amafuta aganaleeta emmere mu bibuga bwe gaba nga tegabireese ne wabeerawo collapse mu lulu gumu pap olaba bali mwambula now yes kati nze nasomera mu biseera by'obote primary ne secondary part of the secondary nali mu biseera by'obote nga ye president twafunanga ebitabo bya bwereere remember twafunanga uniforms nga za bwereere wenyingira mu secondary nga n'ebyennyanja sardines tulya bya bwereere n'akawunga tulya bya bwereere but economy teyali as weak as we are. The economy teyali nga ina amaanyi nga ya mukulu Museveni. So I agree with you Mr. Mukako. Government y'obote yali erina olutalo munda luweero nga tesolooza musolo mukulu Museveni gy'asolooza ku lwaki yasobola okulabirira abantu baayo eno n'eremwa. So there is a problem and problem eva kweki kimu kyokka twebaka nnyo tuli mu tulo kati the good news is Kabitabuke byabike buli omu yefeeko maybe tunafunamu ku magezi tulumbe nga bwogamba wabeerewo accountability no buli kudduka nga wolabeko ngeri gye badduka wabeerewo accountability otherwise jogo it's arrogance amaaso ku ggwanga ye Honorable Charles Rwomushana ngenda kuveeyo Honorable Mukako mu ddakiika emu ne seconds 49 obugambo bw'osiibuze